Mathew Kanyamunyu agambibwa okutta Kenneth Akena eyali omulwanyirizi w'eddembe ly'abaana taleeteddwa mu kkooti ento eNakawa nga bwe kyali kitegeezeddwa poliisi olwa kkooti eno okubanga tennafuna fayiro y'omusango okuvunanibwa Kanyamunyu okuva eri poliisi. Ab'enganda za Kanyamunyu abaabadde bakedde okulindirira omuntu waabwe bakonkomalidde mu luggya lwa kkooti bwe ziweze essaawa 4:30 nga mpawo wekaaga. Sabbiiti ewedde poliisi yategezanga okunonyereza ku musango guno bwe kwali kuwedde nga kati gwolekedde embuga z'amateeka era nga Ssaabawaabi wa gavumenti kimukakatako okusimba Kanyamunyu mu maaso g'omulamuzi. Mathew Kanyamunyu ne muganzi we Cynthia Munywangari enzaalwa y'e Burundi bagambibwa okukuba Kenneth Akena amasasi agamujja mu budde olw'okukalabula emmotoka yaabwe bwe yali asimba emmotoka ye mu kyennyumanyuma erugogo gye buvuddeko. Grace Nantale Kakooza, Ronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.